Naisa manasemba kula bati. Nalisa makaluni kila Nza tude kukundi ku beach tale chenyanja ngo tale bu City Rock. Yeah. Yanga tuline mistari. Oh, that was my first time occurring. This girl, guys, she's so pretty. Oli budugavu bulungi, mwe budugavu obulungi obwomu. Ngati kasmile kalisi nengana. Ingawo kono wantu banandi. This girl, she's so pretty. And when I knew Miss already na yate mukwano gwa kumanyi. Yeah, she's so beautiful inside out. And I really thank you so much. It feels good omukazi okuwana. Oshitegedde. Waba kitegeeza. Abakazi abasinga tukozesa nnugu. Nti waka ekirungi olaga abadde kalungi naye ate kino. Ali ku Facebook abaana balina omutima. Abakazi basinga okusaba bakazi banaabe waasi. Kituufu. Osanga omukazi ngaze ku mukazi munene amuvuma n'amussa sana you're like ate nga fe tulina okweyambako nosanga muno n'omugayo you look good. You know? I like your shoe. Thank you. Netwezaamu amaanyi sajja batusinga bobe yagala tulikunagamba guys ate ya mulembe naye ffe no nalwako segalubu ng'alina gwa complimenting yali Peter Sematinga edda nga kyakola ku supa naye werabirira kasikini toliko okwebuuza nabo obuzigo banaye natya nenga n'abasajja beebuuza obuzigo lwako akakitiisa mbuuza musajja muno like what are you you know ena abakazi nekuza kati bitiisa nti byonna byebimu I don't think tubadde tukikola tubebangedde twewaanawaanako we can hug waliwo tuwana n'asukka n'atuka ne ku peeke ku mimwa nagamba aunts go slow. How are you, Angela? I'm okay, how are you? The last time I checked with Angela, did I get some diesel recently? True, some mandarin because it's an Obanga Kali Tori Weka, Linia Della Teriba, you know, when a veranze can in your Canani City Rock, Elinia Yangi Manyasama, Naenga, Diba Dengo, Neku passport. Okay. Yeah. What do you mean to City Rock? City Rock Yansanga Ginger. Rimusoga. Nedda. Just try to genzeyo kola yali chibali batutute kola campaign. Yetutukeyo kati City Rock try to geno kolyanga naye jize kola. Yes. Kati nembala banga bebazina mbyagala bebayimba mbimanyi kumbe boss ali mabegala bane ujja. After na tumuntu nambuza if I want to join because nali moto atenga ndi joining and nabika nina amanye. Actually pretty. Oh. Thank you. Yeah, I want to when I joining and bandeta ko paka Kampala kubanga ne bitwai tukoze tebali kyasasudde. So ne bandeta ko transport wabwerere ne bantu South House ya City Rock. Ne joininga. So kolindeko. Ogende jinjo kola byo ogenzo kola. Wole vude Kampala. Nali mvude Kampala twali mu holiday ne nga tuli balalu kati nga tuzina ku campaign. So one time ne batwale Nazina campaigns ya. Kunywa soda na kusanyuka mu kuddaka vibe yo kaje mwagala. Vibe butonga butuja. Aungene emyaka emeka? Nine emyaka ndoza nga 16. Ndo nalimba Mr. Alex n'emyaka 17. Bona itagala ngane. Yes, sa 17 era obera muto. Kituufu naye ati lisoba obuzako gumu. Ngoloko bye gumolozo bye nnyo. Nina ingira n'emyaka 16. Nembeeramu. Waito soma. Nali nsoma naye we nafuna olubuto ne stopinga. In which class? Na stopingira mu S5. Yes, nafuna olubuto naye we namala okuzala nenzirayo. How was it like mami omugambe olubuto daddy wange taliwo yafa naye mami wange aliwo actually in the nasoka kutya naye mami nangamba ati zenga sakujja so uma kize zala omugamba lulina myezi emeka bali wa myezi ebiri because nange na round umanya I know yeah so mami omugamba ndi lubuto wa amanyi obuvumu obwo kankuli osoka n'obona n'okwogera naye mami wange ye muntu ali free kubanga n'ebintu by'enkola tabinyama so nali free naye kubanga gwe nalina yekka agosooka okwogera naye era bwe namugamba yasooka nanyenya omutwe naye n'abamu you'll be okay. Yeah. Government can start oyogedde and you know wetaga support. Azo kwate yasanyuka kati natwali kyakola kize kishaddayo. Nanyero butali musomesa student. Nanyine lubuto yali eyo ngamukamba mama na sweetheart abasajja batabalina nsonyi kana kano kali cute naye manyi abana abasinga zedo zabambi bafunyawo okugwa mu katega ako
twawana right information. Batugamba. Yes. They don't talk to us. Ba aunties abatuli okunti batugamba bintu ebyo. Yes. Baba batutyo basi. Anti katedda ng'omwana tusobola kwogera naye like what's sexual education, sex education. And you can't talk to a young girl or a young boy about sex. Yeah. Nakiranga ekyo ekive. Nze wange nalijjawo. Era yogera nabo. Nze abaana abange kasita mmanya nti kati okuze ntandikirawo. Actually ng'okyalina muto ntandika okugamba the do's and don'ts, the bad touches. Naye kugamba tukasa kukwata bati batategeeza nti akwagala. Wabula aba alina kyagala okukola. Tokkiza anko kukola bwati. Tokkiza anko kuwa kino bwati. Tokkiza kuwa bintu bwebityo. Era ne wagamba eti please talk to me. Tebembeera because manyi gye nayitamu nga ndi muto. So saagala bana nga bakiyitamu kye nayitamu. So you think mami waliwo ebintu byatisanga okugamba? Mami wange yali anoonya bambi ssente ataliiwo kati n'abantu benabeeranga nabo nga balina bye boogera nga babyogerera mu kutiisa like tofuna muntu gw'oyogera naye mu kanga nga mukwano gwe n'omugamba banene nina yankwana naye ate bwe nali nga ndi musekirwo kati ngera kiri free because waliwo enatuukanga okusoma soose nekusitookingamuko sookengire naye nga wabeetagawo omuntu n'ayogera naawe mukwano gwo n'akubuulira bw'ogenda eri oba omusajja bw'ati oba kino kibwe kiti kiba kikyamu nakati wamisina period manya kino kyekise olaba otasogera mu piisi ekiddako okuzaala nomanya okitegeera nze abaana mbategeka naye nga before even the piece ojja kukola sayini bweti ne mu mpaleyo omanye nti kati you're ready to be what amagale gagenda kukola kino gagenda kukyuka gakolewo ebiti basically ne mbategeka nasirene nasenga naye ayisenga my children ati fenna kuba kati nange organisation yange tutuula wansi ne mbabuulira ebintu yakoze baba balina okubimanya bato nakuzaala banzaala ku Masaka Road okyamira maya oyingireyo munda naye ate tuva Masaka mukyala muganda Angella Summer Namubiru weddira kimamba amazzi onyonya matolya amazzi nywa kyekirala omuntu okubalina kumanya Angella siri amamba amazzi nywa yes babazala bana bano twalinga 40 tange ali musajja mutambuze nnyo naye abaana basinga yabazaala mu bakyala bandi so right now nyinza nogatulinga 19 abasinga baafa abamu bakulu ddala bwezina sista wange n'emyaka 6 oba muzzukulu ku ye but she's your sister naye gyali oyo yomulamu so twali bangi nnyo nnyo mu mami twali bana naye ne tusigala babiri balala. So you're only 2 girls or a girl and a boy? Then the cup Mwala, then my brother, Patrick. Why is I miss Uganda? Or which was a Zavo? No. What's I'm going to you? What you want to catch me about? Mungeria, you could have makeup. Let's take a training. Somebody I don't make up like Yanga Mala, Tia, and no lipstick and I didn't know Matama, like you know. Eyeshadow na tambula so you know quick put on like a lady. Oh my god. City Rock ojingira 2014 era ngoli kati ngoli officially City Rock ojane basuka ne bakutraining so totandikirawo okukola basuka ne bakutraining kubanga dance zaali nyingi okuyimba kungi byonna bikwata omulundi ogwo but yana joining your time being girls mu roof emu how was it kyanjigiriza okuba omukakamu n'okumanya wa wendi obeera mu bantu abangi ojja kunyiriza abantu ogenda kwewola ogenda kuyomba like bingi naye byanteeka mu position nga nina okubala wano wendi sikolerawo kino wano like noyiga okubanga wooli ekyo ekintu bwe nakikolera kuba waliwo omuntu akulaba oba ekintu bwe kiti and competition among you people like onayawalisa agato kinange nja kanoonya akoze kiki kino bwe bityo muba walabi bamu mu beginning yes kyaliwo naye twatuka time etufuuka baaluganda nga actually oli agambe nga twewagiguzeewo ntwalayo nange njagala like nga kiri okay and the bosses tebabawulanga mulimu favorites mu group bibaamu naye kati gomanya nawe kyoyongera ku group because nze nali mujagujagu ekyo kyonkijjukira
yatandikiranga social media like ebyo bintu social media ngera Alex anesiga nnyo ku runninga social media zaffe tunalinga mjaguja kukalinga manyine eno nibo batam favoringa wali wekifo kya yes kati ngobudde bwa baby obufuna oba wali obukwasiza mami ngomutayide mami inabufunanga because actually when azalira Luna mwana ngo amutwa Luna so yaliwo yeka nga bansitulirako I had a maid kati ngoja kwa usi sokolinde wena maid ngomsasuzaje sente mustero for the fight ate kaida gotyo yes so ngoja de maid wo ano afumba nengenda no mwana ku house because nice bera wala naleta ebyokulya ngira nabalalanga banyamba kawo because twice yamba yes so mwana yakulya mu kidongo not necessarily ekidongo naye misana nga tulaba nga tuzina but yagenda ko ku show yeah and daddy yaliyo naye nga jala mulabako oba mugamba sell boss engejjo koze kino eri kuda mukula ku I'm beginning relationship there because twafuna misunderstanding nyo buto back and forth yes naye omwana we yazaliwa najja namulaba actually tumukulira ni birthday netutandika bwe tutyo okuddamu relationship y'omwana sinange y'omwana kola so nibigwawo bugu just like that omwana bamuzaala omuna kanawe tukyakola banji so mwana mulenzi kwa yasuulirangako mwala goyina yekka so situroko baddemu mpaka mutandise okubanga temukwatagana kyakyakuvirako okuvaayo actually situroko tubangoba kyogera n'abantu nebewunya tebangoba twayomba natuuka time nga mpya sina kyenjyongerako sikwogera bubi nga ndaba terina kyenjyongerako nga tubikoze bisinga ati mu lockdown yawo yanzibula amaaso nti you can live without a job negobera wano ku spark for real it's not going to TikTok yakuwa amaanyi because you're doing so well with TikTok alina joining a TikTok naye nga just for fun so TikTok siye yampa amaanyi nebuuza ebibuuzo naye n'omuntu eyanditira question if you're there are you happy nemba I'm happy I love my sisters like everything is going well naye nina ebintu ebinjagala okukola ate omusitiri okutayina etteeka tosula gulu whatever you do it kati linnya lya gukulireke wesuule wekka tokola byakyo bala twasanga tukunamye ekyo baali bakitukuutira nga you can't do that so time yatuuka neŋŋamba omanyi kati nomino okuweta akana kalungi akato olabika bulungi nnyo abasajja tebakutawanya because sijuka ebintu bya theatre nga biba bizibu kate mwe muli mu music waliwo okufuuwa tebakufuuwa ngayo ku bunamba bazikufuuwa nateekamu akasente n'akanamba call me find me in the parking oba nkyogere nti esawa kulayika ngaomuwala oba yeekoza naye okukwanibwa tukwanibwa okukkiriza kiri gyoli nze ndi muntu atayagala kwagala kumpi awo njagala ebintu byange byala bibewala so that ono ate tayagala gundi wange ate okitegeera obamu mbaviira neŋŋenda eri so kyanyambangako okubanga oba nabanga ne mu relationship nga wenfuna amanamba ago twayira time bakubira oba kubanga batukwananga buli muntu bamukwana naye gwokkiriza oba n'ogaana obwebedde ku bebe muzungu mundugiriranga ba muzungu naye nze muddugavu nze koza ayinamu omusayi true aba wa side B okay kati kumuzaala omwana oli mukyala omufiriko obulungi abantu abakuzaala bali abategete tubawo muzungu actually saabagamba naye plasti awo sorry taginyumerako bwe nazaala bwentyo omukazi nankwatira ennaku nagamba bambi ozadde n'amagoye omwana muzungu nnyo kati nembagamba asina amagoye mwana muzungu enviiri zibazira ti nzirugavu of course baali baziraba naye omwana aba yakavaayo aba ali faninawo woman true so yeah baali happy it was so nice bakulaba abantu basinga nze nalina kiwala kyange nakizala kiddugavu kunze first born talina nviiri n'enviiri nnyingi kati nga bulala amukutte balowooza alina gwe nsituliddeko ekikyakutukanko nga balowooza olina gwokwatiddeko one time nalinnya lokota kati mwalimu omuyimbi n'abantu bangi nkute mwana wange kati zayayonseza mu bantu tikirabika bulungi so omwana n'atandika okwetaaga
kati abantu bagabambi alike ayagala taata we muyindi akulinaanye oh Jesus Christ then ne bangamba naye nnyabo kuba nali kato nnyo nga nfana n'obutole ne banga naye mwana gwe oyo mwana wo kati mwana akisigala nga kaaba kati ne bangamba muwe bero bawuwo tulabe nensirika omukyala nangano n'omwana alakabye omwana ne mugaba nnyabo weeyogeza naye n'omalira obudde ngenda kukusiba wampulira watomanyi oba wangu basiwaani so sirika nasirika ne babivaako naye nali ndi wiri nti omutwala ku poliisi gwomugambe mbuki lwaki alimba nti omwana sama fano nga tutokomoka mugambo onoosiba buli omwana omalayo kituufu naye kyannuma because omwana aba wuwe oli naakusibako nti oba omubi owulira bubi owulira nga oba tamugwana omwana okitegeera naye nga bibaawo ne bamuyita atali wubu sometimes these days tekimpisa bubi walwaze mukwano wange yaŋŋamba bayo muyitayo nga kinene nga katini nnyo bulungi ddala ngogwe kakati ngakutte kyala kinene kirungi kyeru kyotala ebiviiri biyiseyise kati oba kyali kikola ki stop it nakikuba bwati obuganaga bana bawusigala n'okuba abaana babannaabwe kati bosi owaakulaba awo n'akugobera awo wala yanyiga banange masa yawulira bubi nnyo nakamba omwana wange nze mbeere awusigala omwana kyamuyisa bubi ddala kiruma like I think abantu abalina okwegendereza byoyogera sooka oweetegereza embeera omwana yeeyisa atya n'oyo omuntu omwana oba omubbye kirabika aba yeesika aba yeetwala like naye nga bw'aba wo kiwulika bulungi bantu ne bakikkiriza because kiri nnomo abantu bazaala abaana bibaayo naffe tuzaala ku baddugavu ate naffe abaddugavu wetuzaala ayinyoonaabe mukama wanjawulo owulira otyo kubanga oli maama nga liwo abawala emyaka egigyo nga bagaana okukkiriza nti like omwana like neyeegana abaana okuba maama choice because si kyangu oba oli muzadde omanyi si bye bino byolera omwana n'omubusaabusa waliwo omwana takuwulira biki naye nze ndi happy because omwana nga ndeetedde okukola decisions ennungi okumulowoozaako nti gyali nga maama nemeddwa okukola ebintu ebyentyoboola oba ebinsula mu buzibu because I know waliwo omuntu ali gwe nina obulabi so that is very nice and I'm proud of her actually kujambula mu bwange osanga omwala olinga agamba nafuna kasi omwami kati namanya nti kati gwogendo let me say Elvis akwanye Elvis alina mwana omwana n'omwegana nze ebuudi tosobola banaye oba olina omutima olaba oyagala batali bava right kati kituuka eyo gy'obeera kuliko abantu bangi nonyumira ku mutimbagano bwekusomoza ki kosinza okusanga eyo olina okwegendereza kyopostinga kubanga abantu bakuprovokinga also obeera mu limelight bakusuubira okuvaayo okwogera ku kintu so sometimes naawe nabyogamba eyo sigendayo okitegeera so okukukiringa okusomozebwa naye okulala ndi muntu katekataayo oyogedde ki kuba byenkola mbyegendereza manyi ti kino kyenkola sikunamye sikoze kino sikoze kiri badde ekifaananyi ekirungi eri abantu so bw'oyogera kyoyogedde bibaawo kale ekyo kyokka what's your trick okubanga growing a numbers I would say sticking ammunition nzija mu kibuga sometimes but olindaba nga ndi ku serena nekute selfie like ebifo mbyakusesinga but it doesn't mean that I have to promote that sigamba nti okujja kusena kibiye naye nategeera kikindi I am a village girl so nfiringa comfortable nga ndikodingira side ya kendi comfortable okulya ffene bintu ebiri nnumu batayagala kukola mu camera so nze byenjagala because nafindinga nga biri tewali force tewali sitekamu sente nyingi kukola content like nkikolera mu comfort zone tokakabulamu ojanga toyotadde mu maanyi mangi mu nyumba nitaddeko kamugenda ali mukwata like enviiri nacho I won't say natural zonna but nkuliko natural zonna nviiriza extension nze kola nze siba actually for real
Chishotakola, biki byokola kali. Asokene. Nina organization the director of Black Hair organization is based in Missouri, Jembera. Missouri Sanywa. Sangwa Entebbe. Okay. Yes. So ndi content creator, I'm an actress, ndi model. But now chiche siri byonna. Model. Modeling. Nkola print model, the sikola runway, but I can do adverts, billboards, things like that. Okay. Yeah. N'okubanga enziro zetungira. N'okusiba. Actually, company yange ya wigi na stop mu lockdown yawo yafuna mu obuzibu, but okubanga na skill eyembile nyambyeko okubanga suspending na sente nyingi. So yeah, abana bokushalo gasebiri nange kenyini sigena nyo musalo. What was sigala ngoli dark, like no sigala mu skin color yentufu? Is it because your first boyfriend yali muzungu ate nga baba embracing the natural you? So avo sigala ngoli bwotyo. Since mupagala nyo kwechusa okujja ko nga it is necessary because nizo gamba kati sagala kwechusa ne muddamu okunanganira papo. Yeah, but nyumera nyo kubanga ndinga bwendi nentetenkanya kyenkola kyeninawo. So maybe okutambulako kundetedde kiriza nti kala yange really nungi. In some countries utambulanga keke yocha. Yes. Bakujjako ne batalabuva. Nebe kuya nawe ekifaananyi ngwa ekyokulambula. So this color is so beautiful. Sisa anagikwata. Kati mwachi bakukola ng'ekyokulambula nti basolooza basijjeko sente. Bagati agala okunkwatako pound bwezi dollar bwezi. Nga ffe tulaba omuzungu wane mu Uganda. Like oba olabanga fena tuli baddugavu kati oye muzungu. Obamu oba skinny etya. Kati ate eri kiri too much because abazungu bangi abaddugavu. Kisinzire ebyogenzemu. N'ekyo kyokka si kyekyoka. Bwe nali nga mu stereo. Waliwo nga obukomenti obugaye kawala kaddugavu. Bungi. Bwebakyo notandika okuweereza. Notandika okwekkiririzaamu mponamu. Oki okkiririzaamu? Bwe nali omutono because Nakkula ne kazini wange nga ye mweru kati ng'ate ekyo nafuna nyingi. Ate oba omuwala oba nawe oyagala okufuna ateeko. So I used to think in the movie because bampyanga amannya ag'enjawulo gesobola kwogera wano. But nebuuza nako okuba omuddugavu kikyamu. When you say you're Namubiru, they don't believe you. Bingi babakwita atini ova eyo wala like kyateranga okunuma because sagala nnyo okumupya kyesiri naye kati yoke because kala yeeno sigenda gikyusa ate nungi. And you're so pretty. Thank you. You're so beautiful. Okubanga you know okusigala mu kala yo kirungi nnyo nnyo. Alina okubanga oli muwala mulungi. Angella Summer Namubiru oli mukazi mulungi. Thank you muwulidde. Abakazi abali mu Uganda abalungi oli omu ku bakazi abalungi. Tuba naye. I feel so. I don't know. Thank you so much. Muwala mulungi nnyo nnyo nnyo. Kubadde ekyo kigambo kingamba. Nze bwe nkulaba ate oba ne bakuba bukubi wali bakokola okulimba lwo ne nkulaba mugera tuli ku shot wezimbe. Naye nkola okukala. Ne watukola byokuva mu City Rock. Do you think ogaddayo oba olifunayo group endala gyogeramu ya music? Nandi ku planning okuyimba nzeka. But si nokuyimba kwa kulumya buli kadde bukadde. Okwa pressure. Yeah, njagala nnyo okuyimba because ye desire gye nina gye njagala okufuuka. So nja kuyimba but on my pace. Si pressure. Wala wona omukizo okuyingira mu ebyo. Teka tuyagenda na kunsingako. As in? She's very sharp. Agenda kunsinga kusigena mulemesa. She's free to do whatever she wants. As long as siraba nti akimwona. So dancer like all round. Kati washoga tojja kumulemesa. Bagenda kusoma. Okusoma ko kulina okuba bawetaga education. Ayinza otuuka nga ayagala kuba ba minister nga tasobola because yasoma. So kusoma ko mateeka but okuba free okukola byayagala abazadde abamu balemesa abaana okukola ebikukola byabwe. So me, I'm not like that. Kubanga nja kituufu. So kati bwogamba nti okusoma kulina okubeerawo tusuubira nti oyinza okuddamu n'osoma. Is it? Yes. Yeah, of course. Actually, because nsoma lwakasa gyogera. That is so nice. So lwaki ozemu okusala lwaki osazeewo okuddayo okusoma? Onamu challenges wafunamu? Of course, and also waliwo ebintu byenkyayagala kati ate ebimu byetaaga education. So
so nina okuddayo n'ensoma okutuuka ku mutindo gw'ebyo ebintu byenjagala otuukiriza. Mwana waffe olimuzaako? Kijja sinzire ssente bwe zeeyongera nga nsobola omulabirira ne munne why not. Leka naawe dadi ayinza okujja nga ssente weri dadi ye ng'agirina. Dadi nina. Dadi olina? Dadi waffe oli otwasooka okujjamu ono bebiga. Relationship baneesagala gyogerako because it's okay. Yeah. It is very, very okay. That is your life. You can do anything with your life. Neffe ngaffe bafaani bo era nga twagala kubuuza ebibuuzo naye bwe nkikubuuza kokireka okitegeera kakati bw'ogyeko ekyokwata omuwala yono oyagala abeere ng'akola bina byayagala. Do you think omwana singa akeera ku makya naga nti mami boyfriend wange wa ddiini eno bweti asobola okugaana? No, sisobola gaana because eddiini terina twawula. Waba Katonda y'omu ng'atuuka kutuusa mannya lwaki ng'ano waleese omusiraamu w'omukatonda. For me it doesn't matter. Nina kutunula mwoyo omuntu ali kind people. Is he beautiful inside and out? Agenda yisa ate omwana wange. Actually mwana n'okwogerako naye omulenzi mubeemu bwenkusanga ng'omukubi oba omukoze ekintu ojja kulaba nze. Mana manyika ogenda ogamba nti bwenkusanga n'omuwala omulala tusooka ne tukola kino tufunya nze nazaala n'omuko. Ebyo byabwe. Nze kubanga sikulima ze bagamba nze bawolo bange bwenkusako abakuona ze tugwe bbaawe bwenkusanga eyo ebbali ng'olina akawala siropa wa muwala wange nze kenyinza enkwekolera oyinza okumukuba ate ng'alina sisita we mba mumanyi soka nenkubuuza ono tumuyita tutya nogwe nosaa sisita we nga muzungu ngenda kuba nazaala muzibu banna simanyi era bako beenyweze ngenda kuba nazaala muzibu soka nenkubuuza mukama wange ono tumuyita tutya nakunyonyola mukwano gwo ki gwe nsanze nga nekiisa erumi awo kale oba omukutuulete hani ngabanya anti onanaagira tumuyita tutya ane naye nazaala we bakukubirayo kisoboka relationship nojono nate omwana wo nakunyigira okitegeera endoza kisegeka kyo kakijjeko kuba nali nkitadde ku lisi kati kakijjeko baleke babaana bajja kweyiira bagulube naye kati gwe kyolina okukola ku training ababo omusajja bwati ne bwati no oyo nedda bwati ne bwati soka tunula mutima gwe guli ayisa atya abantu avuma abaavu abantu ku street abayisaasa omuntu avuma abantu abawansi abamubi because we are all human beings. Tulina omusaayi gwe gumu ng'omuntu omuzungu banaavuma omudugavu naavuma omuzungu. For me I think bwe tubanga byonna bye tulina munda bifaanagana. You have to treat people with kindness. Ate mukama alina ekintu kye yatukola olaba nti ozaala omwana nze ndabyeko ku bazungu ng'ayita mama naye nga kigambo kyaffe kya Luganda nugamba mama mwana ayuga mama nga tandise okwogera owanga mmanyi Oluganda kati nokugwa at least alimu ka DNA akakoki naye olinga muzungu ddala nagamba mama okitegeera kati ngolabira nti mukama yakola ekintu ekyo nga tekyagala okukulaga nti ffenna tuli kyekimu nga tufuluma okuva gyali nga tuli kyekimu ffe tweyawula nga tumaze okukula okitegeera twafulamu kusomoozebwa mu ng'oyagadde omuzungu kusosolebwa nekuyita nkima bituwe ebitwe batuyita abantu b'ensanze sijja kulimba abamu badde balungi naye nga mu bantu mu basajja let me just use the word men oba mudugavu muzungu era ogenda sanga mwata kitagenda kukusiima agenda okuga ego oli kaddugavu nnyo iba naye olinga ekizikiza like they say that naye sijja kubawayiriza nti babinvumako okujjako waliwo levels waliwo abantu abalowooza nti because bali kye bali oli wansi waabwe nakutreatinga bwekyo kiri ekiri ate mugenda kisanga mu colors right kyewuunyisa naye kituufu gyekiri ate mugenda kisisinkana you have to be calm ekijja kyoli nokwata obugumiikiriza n'okwetegeera kubanga oli wagamba oli musiru doesn't mean oli musiru okitegeera abaako ekikyamu because lwaki alowooza lwaki nze nakyambala dde ekyo zirabe neweteekayo poste yange noleetako negativity amunange oyo buzibu bwe si bwange because manyi Ruth Jane and nkyayagaliramu era nja kugamba my mother of 7 gubonayoga kyogedde Are you a third born? Wow. Yes.
I want to be like you will be like me honey bukiza abaana ba impressive bagati ya buli mwana wazze ekitegeera bale banyuma ze mlokutonda nyumira abaana nga bwentunula mwana tuli kabulungi ddala antali mukwano gwagana kusinga sama nga baana bo so omwana abeera part of you obanga agambye nti kati nfulumiza lino bbere lyange nalino bbere lyange buli mutima gwange kibeera kitundu kuggwe tasobola kugeya tasobola kulya mulukwe tasobola kupangira deal like mbi kubanga amene ekimukwatako oli maama we okitegeera motherless owe bakiyita so nze mbelieving nti abaana bo gwe mukwano gwosinga okuba nagwo olafunyako betrayo mu bakwano nnyo tinatuukale time waliwo ebbanga eribaddewo nga I don't have friends kampulira sina gwe nsobola kuba close to naye nga kiruma manyi kati kwe kiva tutrustinga nnyo nti sama nze mandowooza the best friend wange because nze mu mutima gwange you're my best friend naye ndooza kiri automatic nti naawe nze nnambeemu actually nze sina best friend nowadays I have friends that I call friends era buli omu actually mu mikwano gyange kati manyi wakoma muwalagono bwemba mwewolako ono simwewolako ono wapate ono like what ono wa selfies ono wa TikTok kukwatira I know so ba teka mu categories zaabwe bonna mikwano gyo ate nabo nga bakimanyi kituufu naye nga omukwano yalikomyewa omukwano gwo yalikomyewa mu bulamu bwo nze kyensooka nga sinagamba mukwano gwo yandikomyewa tunula ebirooto by'olina mukwano gwo abirina oba gwe oyagala genda muyenga ayagala genda Masaka bwe mba mwe mutuwa omukwano gwammwe guli ng'ate ali so close to you oyo si mukwano gwo because mukwano gwo omulungi omutuufu ayina kubanga ayinako percentage y'ebintu byayagala okukola nga nawe oyagala obikola mugenda nfuna conversation then n'ekirala waliwo ebintu byetalina gamba mikwano gyo gyonna bw'onolondawo omwabizeeko naye era katini olina sooka kulaba bwemutemerako kino akigambyani notestinga nga mu relationship waliba naye oyo omusiivinza otya mu abo bonna noma nti kati ono ntaliko okubuulira ku kinnuma omutima gwo guba free gyalya bane waliwo ebintu byenzikiririzaamu nze ebiri spiritual omuntu gwogenda oba naye nga mukwano gwe waliwo feeling gy'oba nayo gwe muli munda nga totya kumugamba bintu ebimu so ekyo kintu kijjamu omutima gwo spirit ye eyina engeri econnectinga neyiye togenda kikaka mujja kwesanga wantu wonna musmailinge munyumye mwesabe enamba mukontinuinge wemu ate waliwo kyogamba nti bwaba omulenzi for example a boyfriend era omutima gusooka okuga nti ono gwesobola okubeera naye kaliyo hattelu nti ono nalaye kaze mukuzi oba olabireyo mukama n'ayamba nze ng'omukazi kyembirivinga bw'ofuna boyfriend weyagala obeera naye oba okuyita husband kihappeninga mu bbanga eritali lyawa era omuntu wokikakanga nowanga omusajja tosaamuwa kitiibwa aba boyfriend otosaamuwa kitiibwa oyo tasoba babbaawo tasoba babbaawo nga tosaamuwa kitiibwa ekyaddala nga omusajja tosobamuwa kitiibwa ng'omuyisaamu amaaso ng'omukazi ekagenda babbaawo ate nza okuba mwagala nga njagala bebbaawa naye ebikola byatandika okukola nga njagala omulaga nti mutuufu yokola not comfortable era olina obba respect tosaba muyisaamu maaso omuntu gweyagala tosaba muvuma bigambo binene oyombamu katono era nokkaka so walina obawo respect weba teriwo oyo omusajja tomwagala teweerimba oba tewa musajjawo kitiibwa oba boyfriend wo tomwagala something off there timbagala eyo gyobeera kasonga tebakutawaanya nnyo kubanga kala kabakolera nekinakyo ekyo kyobeerako buli kadde sikyabiraba lwansonga oba ndi like ndaba mu message bubaawo but sibiteekako nnyo maanyi lwansonga nze nkimanyi wobeera mu limelight kati ng'ebyo ebyabasajja buli omu abalooza bayo perfect like they come to you barabakwagala banatono omuntu akwagala yagenda okukulaba nga oli mu haso tolina makeup oli waka nga bwozibukuka
wabula baba ono nazuuka kekiro nakulingizaako n'omugamba ofa kinensi so nga wigi ogijjeeko. Oh God. So omuntu bw'atyo w'ofuna omuntu bw'atyo yakwagala bana bakulimbalimba babeeko until mwawukanye n'oyo omuntu then tukusuubira okulaba mu maaso era ng'ofuna omuzungu. Nze kyange tekikyali ku kala kati sinsi neeyagala nnyo kala yange njagala nnyo kiri ku kala luli kyali ki yali excitement yali mukwano kiri ku mukwano ajja yenna ne waba wa papo asatwanga nze na muwala wange ye tomubuulira yagamba mami I'm so sorry but omusajja omuddugavu no njagala muzungu. Omuzungu anakeera n'afumbira ku kyokulya nenkoma nga nkoye na masaginga ndiri butali mu level nange tugenda kukola shopping mubuulirako esimu ye terimu password ATM card yambulire naye yegendereze I don't want people to think I was nobody perfect. You're going to find a womanizer muzungu run and die. So omusajja ayina osobola omuzungu atubalabyeko it's not about color kubanga bw'ogendera ku color so kubako omusajja wo mu kala gy'oyagala naye nga ali opposite. Yeah. So it's not about color bane omutima gwo gye gugenda gugoberere yo omutima binyuma ate bwotobufaako baliza ogumenyerayo gy'ogututte kituufu. So nga tuwumbawumba sama wange omulungi abaana abawala emyaka gyo n'abakusingako obuto nga bali agadde okubeera ddala ekyoli for example ali ku TikTok oli mu millions and millions of views and likes kuba kati woobawa and ng'ekikozo ky'okutuuka awana nekyo kye balina okugoberera okuyitamu at least to be like you. First of all kyensobola okubagamba ekyo ne bwekiba tekirina linnya naye ng'okyagala kigendemu kasa ggoba okitegeera ali mu mutwe. For example TikTok weyajjira baali bagiyita y'abantu batalina byakola but right now ntudde wano nina kyenina okugamba abantu because of TikTok. So ekintu kyonna nga ne bwekiba tekirina linnya go for it as long as you love it. Ekintu ekirala bw'oba oyagala joininga internet oba ng'oli ku internet wegendereze byokola videos oteekayo ng'okola ebintuntu muli eyo mu buliri mulina byemukola tezigenda kuvaayo. Bw'olituuka time n'ofuuka minisita n'ofuna ekifo eky'amaanyi videos ezibagenda zijjayo putting it down. So bw'obeera ku internet yadde oli mu limelight yadde okola ki weegendereze gwe ng'omukyala because abakyala tuliko akantu nti bw'oyenda gwe mubi like tulina ebintu bingi ebituliko so be careful. Then ekirala ba example ng'omwana wo gweyagala like example gy'oyagala omwana wo alabe gigezeeko okubanga ogifaanana tokyamuka nnyo because okukyamuka kutuleetera okukola ensibi. Also bw'oba olina muntu gwe weegomba mu following mu details olabe ebiki byakola and olabe kiki oyinza omuyigirako but also copy naye tokopinga nnyo because olina osigazaamu ako kako original yo kulimu munda ojja kuba unique otokopa nnyo labirako weyigiriza ebintu byotomanyi wala akantu kenjagala okwogera kasembayo bw'oba olina ekintu otaafuna mu buto nga walayi kikuleetera okuba insecure kyeyigirize. Internet erina ebintu bingi ebiriko ne bw'oba oyagala kunoonya engeri gye basunamu ekisaanyi n'okitta gyeri video. So go and look for what you want to learn and learn. Toleka kuba na insecurity ebikuzimba award eno gye wafuna kitunyonyoleko. People's Choice Award tuyayitamu mu bantu bonna abo worldwide twakola n'amaanyi ne tiimu yange ezo weeks 2 nali sebaka sijja kulimba kiro na misana era team Angella Summer twakola twalina newe twa stage ngawe kamocha batwa office ya bwerere data wa bwerere ne tu requesting so twakola n'amaanyi bagita African Social Star naye award yes najifuna now yadenze najiwininga tuwaki tunagifuna waliwo ebintu byetasagamba kati nga bafani abadde babitegera naye nga n'okubanga banominating abangamba like 6 months bangamba sibika signing agreement oyogera so era wakyaliwo process I had to go naye because of Ebola
ate nga mu Uganda yalimu era ne baŋŋaana okgenda nawulira bubi nenkaaba wiiki namba Oh, dear. but naatera ogifuna ali kumpimpi bwe nagifuna nja kujana gwe walimu wekka mu Uganda mu East Africa actually nzenzeka abalala baali South Africa Nigeria Angola Ghana yeah. When you wake up kiki osooka okukola? Yeah, I drink water. You do? Yes. Cold, warm, lukewarm. No, ndeeta amazzi ngenda okwebaka so gaba warm soka kunywa amazzi nenyiga essimu. I know it's not right but nenyiga essimu nenkeberako essimu yange then nena nembrushinga nenywa coffee neteeka breakfast Notandika olunaku lwo netandika naye azanya akaddeko okadde kyabikunyiiza ebinyiiza be bantu abalina power bagikozesa bantu be balaba nga bali weak. If you have power tulina giraga wooti that's because olina emmotoka nene nnyo ngenda batomera no nokuba amazzi power yo erina kuba mu ggwe. The more you're soft the more you're powerful. So abantu abo balina power abagikozesa okuteeka abantu wansi banyiiza nnyo era tobaagalira ddala singa ofuna obuyinza mbajjawo neyanziza nnyo mukwano banaye gwe mwebale kubeerako subscribe and share sigalidwe sikalibala bwanika bye.